wafu wange Mindi alejisome mkwano paliwa yino evudde mukulu olijolina buuzo ogisoma obango gitirika biteeteeyo. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Kwaniriza webale nnyo webalire ddala atulaba gyosinza okuba nga ate otulengera nze Big Bro Jamal ow'Nakaseke. Of course tutambula mpola ebintu bitambulira ddala webale nnyo gwandaba subscribinga agenda mu comment section lekayo obubaka biba bikolera ddala. Of course nkomyewo wa mikwano gyange naye this time around sirina Mukunja, ndina Sheebah ne muwala we. Yatunyumiza waliwo omwana omu. Oyina omwana gwe wagamba Sheebah oli oti? Njagala obuuze kuba kulaba obabuuzeeko obeebaze n'okukulaba n'okukwagala. Abantu bakwagala be bakunsabye. Mbabuuzaako nnyo banne abantu bange nange mbagala nnyo bakubasobola batuukako eyo naye mbalamusizaako Mukama yeebale bakuumirayo. Ogenda kuyimba mu nkuuka n'Omukunja? Mukoze mannya. Sheebah mbadde wano omwana yono omwana gwe wali ogambye okyalira oba oli mulala? Oli bamuyita mu biruyisima. Oli mulenzi? Oli mulenzi mukulu. Kati oyina abaana bameka Sheebah? Ono yasembayo, ono ye Shifula Nantongo, ono kitaawe ali ku Mubaraka. Oli Nasali Asfa. Ono taata we ali ku Mubaraka? Nasali Asfa kitaawe ali Kyababaza Yusuf. Kati mu biruyisima kitaawe ye Isima. Ali eyo Ntebe Road, Ntebe yennyini. Abasajja bonna bazaala mu Kampala? Oli yamanye ewaffe naye yagenda ewaffe oli naye eri waliyo ku bantu bange. Aluwa omwana omukulu yaani ye mubiru? Alina emyaka emeka? Ijja kulimbalako atuuse oli omwana omulenzi. Mulenzi aluwa? Ate ono abeera muto. Omulenzi awese wali abadde akyaliwa. Kati ono naddako oba ono yasembayo? Yasembayo oli naddako oli Nasali Asfa. Ali yali Kyababaza. Oli enduyi gye ddala omulaba? Oli Nasali Asfa. Lwaki oludde omulaba? Sina siransi era Mukunja ow'omugango naye kale ye agamba kale kalina kiki ekyatuuse ku mwana? Abaana bo basoma? Nze namulabako mu uniform. Shifula ali tosoma ne bangamba abantu yasoma. Shifula oli otya? Ndi. Abo babuubire ku jjaamu bali abo bali mu kamera awo. Bana abo baagala nnyo. Mbagala nnyo. Obale tosoma? Nedda. Nga gwe eka waka tasoma oba n'abalala? Nga si nze nzekka. Nga sisoma. Bagoba school fees. Bagoba school fees? Tokoze na bibuuzo ali eri deport. Okay. Sheebah, kiki kyatuukawo? Omwana lwaki wamuleka bulesi waka? Like wamulekera bulekezi baawo yali baawo oba? Nali nyina nkozi yankozesa. Ankozesa Mindi nga nkozesa omwekale nga nkyali mu mbeera y'ekiwala. Omusajja n'atuuka n'ankoowa. Mwali naye Mindi ng'ogikozesa awo?
Nabisala mikwano gyange kale nga gyensiiba naye ng'oluusi omwana kale mukambula kati yatuuka ekiseera n'akoowa genda ogira otula wali yatuuka ekiseera n'akoowa n'agamba togenda wala tujja kuyita mami akwagalayo antwale omwana wange mu nju agenda saamusangamu nga yagenze n'omwana we wali okozesa emmindi ebyo ebiseera naye waliko ki mwalina gurupu gye mwalina oba walungawo abawala boolaba nga bali ekyo nga mikwano gyange kati bo baliriddawo awo sisobola kumanya kuba kati ate olubuto oyo mwana muzaalira wali ebyo nabisala ku nju za ali bwe byatuuka ekiseera ne tufiirira ku nju za muledde kati awo twakola ki twayawukana naye ne tubeerawo ebbanga naye nga mu kusookera ddala nze nali ndala mu kizungu n'oyo omwana nga mu kizungu eri emakindi tunazaala mwana oyo oyo mwami gwe wasooka naye yakugjawa yansiga mu kutambula kale nali nanyona mu kiraalo kati nankala nanteeka ewaka gye mwefunira natandika nga omuwoleza engoye yambeera naye yagendayo entebe nkamata nagendayo kati sabeera naye lwaki abayita weeya mwana oba yakukyayira ddala nakyayiramu n'omwana oba talina bwezisente school fees zaatuuka ne zimubula talinawo school fees essomero nze nalabanga omwana ali uniform nga smallbox ngayambaddeko uniform naye munembu takyalina school fees yakuweerera mwana oyo ate oli omwana twali tetulina ngeti gye tubiyingiramu naye kugamba mbushufula agenda asome ye mu biruyisima mutabani wange ye yafuna basale ali eri yasoma ali bulungi bamuwa basale n'omwana wa mama wange omutuwa mutayiva wasoma wetegeeza ono sente zamubuze bubuzi talina buvezi sente okay kati kiki ekiddako tagenda kusoma olwokuba talina sente olina abantu abakwagala nze sayena nyambe kuba lwa nsonga eri navaayo siyaddayo wewe omusajja nenda kuba kuyita toddayo alina omukyalo namulaba baazala omwana ati basobola gamba mbanzireyo alina omukyala kati wagendayo kona omukyali omusajja oyo siddangayo ate wamulaba otya anti ye oli omukyala yagamba maama Shifula muwala wo nze amukuuma mukyala we ng'alina n'ekyana ekiteekirungi nagamba mugambe ntya kati nze natya sajja engeri ali mukambula neŋŋamba owaaye kale nemugamba omundabira Shifula kati olwabira Shifula nemulaba ku kkubo ng'alina omukadde gwali naye amulera naŋŋamba mama bbayi nemugamba bbayi naye ninamu sente naye sinange ekigensala kukola wanansiibula naye nga abamawuuli yali asibye n'obuviiri amawuuli ng'alinaani yalinaani n'omukadde waliwo omukadde awo ku mubala kafumba kyayi yaŋŋamba nti bannaaye omuwala waakwagala nnyo asiiba wano nga tunyumya kale n'amala nagamba mama bbayi yanengera omanyi Sheebah kati wali bino byogambye mbu walinga ofuuwa emmindi wali biki bye wali okozesa ebirala awo omusajja oyo kuba oba okyabijjukira tobijjukira nze nalinga kale nagira bugizi n'ennyomba naye kale nemuvuma ekiseera namaanyi netondera netayizi naye nze sirina kirala lwanti nti oba nagendanga mu bungi nalinga sibiribwenzi yasi omwenge yatuuka n'akuwa kale nga nina engeri gyenkozi kale nga ntunira njaganya omwenge nga neweekola nti kale nga makyaki ebudde obwo sinnatuuka fiiringi y'amakyaki nga weekubira mwenge go kiraabu n'otambula bw'otyo oba n'abasajja bali bakwana ng'owoguka
Lwaki tebakwana gwe Sheebah? Nkubuulira mazima nali siri muntu w'abasajja, sirifaanyi w'abasajja. Era nga nkimanyi buli musajja mufumbo aba alinayo omukyala we. Ng'okimanyi buli musajja gwe wali okimanyi nti buli musajja mufumbo? Buli musajja gwaba mufumbo. Twala eri naawe bantu tebawasa. Era abakazi bakambwe. Era kusuulawo omukazi ng'akutte emmere nze mbatiira ddala aba agenda gifumbira bbaawe. Lwaki olinanga ekijja odduka n'osalako omusajja wo? Omugamba nti nkwagala. Lindako abakazi bakambwe batya nti tebawa budde tebawa gaapu baabaabwe. Kati wabisanga nga nze tawuni yannema. Nze kati nze weno bali nzijawo omusajja atudde mu kamobayiro kakola ng'ate andabirawo nga nsazeeko. Kizibu. Wali otya buti wali mu katengo. Nali njira n'abatiira ddala kuba kati ayinza n'okuga ne woba ogira oti oli mu byamasanyu byagamba vaawo awo n'omwenge nga tonnadduka. Abasajja abasinga bonna bafumbo. Ate kaba be bavubuka mbatiira ddala. Waliwo awo Nabisaalu gundi we yaliyo gundi y'abavubuka. No kyonna ekikomera kyajjula ekintu ekiyitibwa omuvubuka. Naye nze nalaba bulabi era sirina gwe nagamba nkwagala. Kale ŋŋamba gye mwali we mwali nalengera abavubuka ne bazina amazina nga waliwo omukolo kya mukolo n'abayimbi. Oluyimba luvaako bateekako ng'ekiri wali oyinza okugamba baleese embuzi enseene ng'abavubuka bali wali. Naye nze sirina gwe nagamba nti no negire ntya. Oba olire balinawo nga bali awo tebatonna babbasanyusa. Abammanyi bampulirako ogamba ono balina erinnya ng'ogamba ono omulala leero oyitamu mu Nakayaga simanya Nakayima n'ensirika. Babeera mu mboozi zaabwe nga bo banyuma. Oli mpozi oliko emmandwa. Bino binawulya bye mwali muyomba ne Mukunja. Eno Sheebah oyinza okutwala omusajja wa Bendi. Omusajja tetwebakanko naye mu buliri. Omusajja tetwebakanko. Bami Mukunja akwagala bwagazi. N'ebifaananyi abibalaga ebya street. Yakujja ku street. Olaba Lindako tonyumizangako mboozi gye mwatandika ne Mukunja. Engeri Mukunja bw'oba okyagijjukira bulungi so kuginyumize n'akulaba Mukunja ewange kubanga oyinza obba wali ewa soda wanyumya ewa Mukunja naye ekituufu kiri nti Mukunja akusanga waffe ffe tukulabidde ku Mukunja. Mukunja nsanga na Aunty Sheebah oba omulaba omuwulira gundi okwo abeerako ku live n'abantu. Aunty Sheebah ng'okolayo ki? Aunty Sheebah wali ng'asiika enseenene ayina omudaala wali baateekawo kati ne paakingi y'emmotoka nga mbeerawo awo ne tunyumya lumu enkuba yali etonnya n'aŋŋamba jangu weggame nga ntambula mu byange. N'aŋŋamba jangu weggame. Aunty Sheebah tomumanyira na wano yajjawo n'aleeta emicungwa n'aleeta amapapaali n'andeetera. Mumanyi. We yammanyira abantu ne bajja ne bandabako ne bandeetera engoye, abantu ne bajja ne bandabako ne bandeetera ebyokulya ne baŋŋamba bannange weebale kubeerawo weebale kukola kutya. Kati ne bandabako ne baŋŋamba owaawo weebale kukola ki. Kati Mukunja nti omusanga wakusanga akutanga wa Aunty Sheebah bwe yasanga n'akuleeta buleesi. Yatandika ng'ogamba oyo Sheebah musanze ku street naye alina ennyimba zannyimbiramu Bayibuli gy'olina olwo olimba zebuuze ogisoma olwo olimba alwagala nnyo. Naye ng'oli muyimbi kayimbe mutwe. Bayibuli jange tusome ebbaluwa yiino evudde mu ggulu ebigirimu nga bikulu nnyo nnyo birinse kulabula Katonda waffe ayagala tusome obubaka buno tuleme okuzikirira Bayibuli gy'olina zibuuze ogisoma obanga ogitirika biteeteeyo ekyonna kabi kale gisome mukwano oliwo n'okufa nga muyimbiramu. Oyimbira ani? Mukunja. Yamala n'antwala mu studio n'angulira engoye nze ne Kapere. Yalinga afunanga. Kapere ono waliwo Kapere omusajja. Kapere ku photos.
oba n'agamba nti kansome ennanga ng'omwana oyo wabikula Bayibuli eyo wakolaki ayimba ne Mukunja naye ng'ali eri ebbali oluyimba nalwo ne luggweera awo kati waliwo n'oluyimba lwange olulala nze funye gwe neesibako nawe funayo gwe weetungako ebyalaavu byakwesibako leka ensonyi ku bbali positinga omutu katuleesibeko kwate tunaakola wagala n'omuntu akiraba oba olinze mmale kweyambula ze waka abantu maggwe n'empewo zagala ggwe mu mutima witeekamu ki nampulira ebisokoola wano kati kankutimbe ku mukutu kankutimbe ezo ani yaziyiye ani yabikuye yaziŋŋamba nziyiye okwo kweziri waliwo n'olulala kati linda kati bwe mumaliriza we n'akuleeta notandika obeera naye kati naŋŋamba ojja kunnyingirangako era okuyimba kwe kukola ki kwe kumbeezezaawo n'okubeera nga nfuna ekyokulya yakyalako n'ewaka n'abagamba nze abeera naye temubuuza nti olwaki ani Mukunja mpozi wa bakuzaala wankamokya entebe yakyala nalaba ne bajja n'abakyalirako Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera ndi ne King Sheebah alina omwana we mwana bamuyita Natumbwe Shifula tasoma just tunyumyanyumyamu manyi kati bano bafuuka mikwano gyange Mukunja atasera webale nnyo kubanga bambi webale kulabirira Sheebah era akwenyumirizamu olina ekintu kyonna ky'oyinza okugamba nti Mukunja abantu bali eri emboozi bali abaali bakupaazizza olyoka ove wano eno ogende naye nawe toginyumizangako olyoka ove wano ogende otandika okugenda eyo otabuke juzi muganda wange Luboyera yagamba oba oyagala Natumbwe jangu Natumbwe bakuyita yagamba atya yagamba oba oyagala kubeera nange beera nange bulaza wange yagamba awo yagamba oba oyagala kubeera nange beera nange oba kale owulira oyagalamu ku mbeera eyo kuba kati waliwo omuganda waffe yagamba ng'ebyekika birina okutereezebwa omwana omuto teguteredde ebyekika bitawo mulinayo empewo nga baagala musamire byaki wesitaakyala wonna wootakyala wesitaage naye batandaga kuba nali navaayo waka ng'okunga sibasiibudde nga byo byolina okutereeza atulaba ono ye mwana wa King Sheebah bamuyita Natumbwe mukyala mulungi nnyo mumulaba wano eno abadde asoma naye ne bamugoba etama gimazeeko nga tali ku ssomero ate nga mu January abaana balina okuddamu okusoma alina okuddayo asome Sheebah alina abaana 3 waliwo omwana ali ku ssomero gye tugenda okugenda tujja kugenda ku ssomero eyo tusobole okulaba abaana baali abo abasoma tubakyalirekokko nja bba mbalaga wano eno era inshallah naye nga ono omuwala gwe mulaba atugambye tasoma Natumbwe tawaliwo wati mpola okay Sheebah nga tumaliriza mbadde njagala otugambye Mukunja yakujja ewa Shifa ne mujja amanyi birungi ki by'owenyumirizaamu n'ogamba kati Mukunja byo mu butuufu bambi abimpadde n'ogamba nti Mukunja yamponya kino ankoledde kino Mukunja byankoledde anyambye afuddeyo nnyo okubanga omwana ono afunye ekyokulya ntunedda omwana ono agizaaba akati abaddewo atya tugenda kuyimba genda bakuwe wali genda ogamba oli anti ali mungi
Mugambe toyotepa n'akasumulizo. Abadde kyagamba abadde afuddeyo. Abadde afaayo. Ng'agamba Sheebah ayagala kugenda kale nga omanyi naye abeera mu ddiro. Abeera bidde ku lwa nsonga nze yandeeta. Era ng'akimanyi nti kuyimba naye noli nsonga ndala zonna. Naye byonna byonna aba abalimba. Kale nze kale ekyannumamu omukyala w'okugamba ng'akuba essimu agamba abalala nti ekyo ekiralu naawe akyagala. Bose baba bakola content ate agenda n'akirimba nekirowooleza ddala nti naakyagala nakyo nekitudde ebintu kale kyekyasiima okunnumamu. Naye ne ŋŋamba owaaye nsijja nnyo kusinika manyi era amannyo nagakendeeza. Kati nsinika katini nnyo kuba kati kiyinza okuba nti bayinza ate okutuuka mu byo ensonga nti kirabika waliwo ekyayiseewo. Sikyamuwa budde nnyo bw'agamba nti nno kanika content. Okay, njagala basiibula mwebale nnyo mwebale ddala okulaba mwebale owagira King Sheebah njagala osiibule abakulaba. Basiibulako abantu bange mwebale kunkolera ebirungi. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.